gyenina omwana wabo nga nina Hajjati Aisha Kasule ate nga naye y'omu ku baana bamulwe Juma yakwata Qur'an ya Hajjati evawa seeka obyawanga ili mwere ekwawa mu nyumba ya Juma yetambulira ku maama we yakwata naye Qur'an wala wa Juma Hajjati Aisha yajja fimbi Sheikh Abbas mtindo kitaawe yasitula Hajjati Aisha akonyo kwega buli omunga muwa baliyo ng'ebyanjawulo ate Hajjati yeewuunyisa buli omu abadde taakiye wakukwatako bwena muganda we akuyisa bulala obulungi wakwata ku bakodomi be abayisa bulungi wakwata ku bamaseere bwatuuka ku bamaseeka abayisa bulungi bakadde be Haji Musa Kasule ne Hajjati Aisha ne Hajjati Afuwa Hajjati Afuwa eteewuunyisa stepmother naye buli we yafunanga ekizibu oba crisis baze yafunanga abaana baafa bwayita Hajjati olaba tukole tutya ideas Hajjati ze yamuwa bagamba nti bannaye mulaba Hajjati abali nga banjawulo okwagala kw'eddiini owatobeti ng'akola ebintu byateeteretese nga wayisa ebyakaana nga abitegeera ng'ayagala ddiini era ng'agikolera naye omukyalo ono akugenzeeko ze generation z'olaba nti zo kyazisanga mu nsi ne bw'onootambula oti n'otuuka e Sudaani Bahajjati Amino basanga batono oluusi n'obutabakola ki n'olwekyo mwebaze nnyo Katonda mwabasobodde okujja wano kubanga muzze okuziika omuntu nga buli kanyomero ku ggulu kaakaayanidde okulaba nti bayisaawo omwoyo gwe okutuusa mu maaso ganyu. Salaamu alaikum. Sheikh Abdallah Seman obako bubagiza bwadde bwedde kojja kayini lwabanne emitwalo 8 gituuse obubaka bwebutyofaana mukama wange Episcopal Mufti mu kaseera kano kkiriza mukama wange siina mbavu kubeera nga nkuyita naye mukadde wange akuliraanye Sheikh Jamil Muwonge ow'Ettwale sebo nja kusaba otuyitire Episcopal Mufti abeere nga atuusa obubaka bwe eri abantu bano wangi yono batushakulina so kusawejje akazingawo yogererawo woli بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد abakungubazi mwenna abali mu kifo kino bamasheekha abakulu abakulembera ebitongole ebyenjawulo abakulembeze mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka abali ku mukolo guno n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati abantu ba famire ya mukwano gwaffe maama waffe senga waffe buli omu nga bwamuyita olw'obudde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kusaalirwa kunene nnyo olw'okuviibwako mukwano gwaffe ayogeddwako ebintu ebirungi ebifaanana bwe bityo. nga sinnagenda mu maaso n'omwaka bwe njagala okutuusa mu lukuŋŋaana luno, nsaba mukkirize mbatuuseeko salaamu ya mukama waffe akulembera gavumenti y'ekibuli, His Eminence Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Dalabuzi abatoledde salaamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twalibadde naye wano naye mulwadde era ali mu mikono gy'abasawo bagezaako okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko, naye omu ku bakungubagidde nnyo omukadde ono gwe tuzze okuwerekera. Ebyogeddwa bingi tibyetaaga kuddibwamu, naye nsaba omwoyo gwange nga mwenna abampuliriza tulongoose fayiro zaffe. Nkakasa era nkakasiza ddala nti fayiro ya Hajjati Amina yeyanjulikika ku ttebo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba abamalayika abagenda okugitembeeta bagituuse ku mmeeza ya Allah subhanahu wa ta'ala bagitwale nga bamativu olw'ebyo ebimwogeddwako, olw'ebyo byakoze, olw'enneeteekateeka ennungi, olw'okuwaayo obulamu bwe bwonna ng'akolerera Allah subhanahu wa ta'ala. Yategeera omulamwa ogwamutondesa okujja kuno ku nsi nga Allah bw'atutegeeza mu suratu Dhariyat aya 5:6, a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Yagitegeera era n'aginnyonnyoka. Omukungo gwa Hajjati gwalese tusaba abasigaddewo mugukuume, muleme kuguyiwako ttaka, muleme kuguyiwako ttaka. Omukululo gwe mugukuume gusigale nga gutambula. Abantu nga bwe tulifaanana olwaleero, agatimatima agali ge tulina, enkola embi ey'emirimu gyaffe, endowooza embi, enjogera embi, Hajjati tabadde nabyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli awulidde ku byafaayo bya mukadde waffe weekube mu kifuba, obudde tebunnayita, tebunnakuyitako nnyo, oluga nga tonaba kuggibwamu mwoyo, naawe eteekateeka fayiro yo esobole okwanjula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'enda emusanyusa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire mukadde waffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala byataatereeza ng'omutonde amuddiremu Allah subhanahu wa ta'ala, nemwegayirira bya nsusso ebyo byonna byonna byeyakola n'abisiima, abifuule ekitangaala mu ntaanaaye, abifuule ekigenda okumubeesabeesa mu ntaanaaye okutuusa nti lwalizuukiza ebitonde byonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna ababadde balina akakyamu akalowooza akakyamu ku Hajjati mumusonyiwe ng'omutonde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe neeteekateeka ennungi tuke okuva ku mwaliiro guno oguyitibwa duniya nga tulina kye tunaayanjulira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndongoose fayiro zaffe, ndongoose fayiro zaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebo mukama wange tutwebaza ese kwebaza yenna olw'ebigambo eby'omuwendo, ebigambo ebizito byotuusiza mu lukiiko luno habara eno nga tuli mu kunyolwa okwa mama waffe Hajjati Amina. Mama Hajjati Amina zakutta omuzindaalo. Nsaba Katonda jalla waala mama wange oyo Mungu amusaasire,
Mungu amwijjana. Mama Hajjati Amina, ebirungi byonkoledde mu nsi nsaba Katonda Mungu akunyizirika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama nsaba Mungu akutere ekitanda mu kabuliyo. Nsaba mama wange Mungu amwongeze olugendo lwagenda kutanga. Kula family ezo zenjogedde mukkirize Sebo Samahna ibn Mufti al-Am twebaza ne sekwebaza mukadde waffe Sahibu Sumu al-Amir Dr. Kasim Nakibinge abadde wandegeya tazze wano naye tumwebaza obubaka bwatusibiridde n'ebigambo byongera otugumya olw'okuweebwako mama waffe Hajjati Amina Kasule. Embuga tusaba Katonda Mungu atukumire ennyumba ey'embuga Kibuli. Mukkirize Hajjati Amina yalega ekiraamo mukuleka ekiraamo twakitumyeko olunaku lwajjo abasuzeeyo emulago nga twire bakadde baffe betwabadde nabo ne bakitegeera bulungi naye tetwakimazeeyo naye mutakimalayo alina abantu beyawa eddimu okubeera nti tutuukiriza ebyo kyetuyitamu anatajhiz. Mu sharia tulina kyetuyita mu'anatajhiz. Mu'anatajhiz kuba kuteekateeka muntu bw'aba amaze okufa mulimu ensonga ze tulina okukola zetuteekeddwa okuba tukola ku munnaffe afudde okubeera nga tuziteeka mu nkola. Ttiimu eyo ekoze omulimu omuli abaana Hajjati Saara, Hajjati Janati, Mama Hajjati Nyanzi, Hajjati Sofia n'abaana babadde wali ewandegeya Kato n'abalala Nuuru muzzukulu n'abalala bangi ttiimu badde nene. Tusaba Katonda okubeera nti mutuukirize ekiraamo kya mama wammwe nammwe Mungu abeere nga bawamu empeera. Kaakati abantu abagenda okukka mu ntaana Hajjati abalambika naye mukkirize bw'otuwulira mukadde waffe Seekakizza nga bw'afaanana tusaba Katonda Mungu agira mutukuumira Mungu amuwa amaanyi. Bw'omulaba musajja wattu tayinza kubaako kyakola ssaawa zino naye yali mulambirwa naye Seekakizza tubadde naye n'asalawo n'adelegatinga abantu bano kusinziira ekiwandiiko nga bwe kyabadde kifaanana bye bagenda okukka mu ntaana. Abantu bano asooka ye Sheikh Bukenya. Sheikh Bukenya yagamba naye twakkiriziganyizza ne tugamba mukadde waffe Sheikh Bukenya yagenda okubeera ng'akulembera Salatul Janaaza, yagenda okubeera ng'agikulembera. Kubagenda okukka mu ntaana kuliko Sheikh Ahmad omwana wa Hajjati Amina, Sheikh Ahmad Asengo oba mwamulabye, kuliko Sheikh Sebana wali omwali mukulu nnyo wali awo, kuliko Sheikh Natta okuva Mahadi Bilali Bwayise naye tuli madrasa Bilali Islami Bwayise tuli naye, kuliko mutabani wa Hajjati Amina Mujibu Kasule naye amanyikiddwa bulungi. Kaakati okwo ku bantu bwe tujja okwongerako Sheikh Bukenya ng'avuddeko nja kwongerako mukadde wange Haji Mawejje mukama wange mukoddomi wange agenda kubeera nga akka mu ntaana okubeera nga teekayo maama. Embeera eyo bwetyo bwefaananyi. Mukkirize mu kaseera kano kulwa bannange bemenye wammanga tubeebaza ne sekwebaza mwenna buli omu alina ettoffaali yatadde mu kuziika kwa Hajjati Maama Amina. Tetujja bamenya listi tugirina naye tubeebaza kulwa bannange kulwa famire ya Haji Musa Kasule, kulwa famire ya Haji omugenzi Abdallah Kabunga nga ndi wamu ne bannyinaze ate basenga Hajjati Saara, Hajjati Janati n'abalala bangi. Tubeebaza eddimu limukoze mu kubeera nga tulekera maama waffe. Tusaba Katonda mwenna buli omu alina kyakoze Mungu abeere nga amwongera musena. Kaakati bwe tuba tumaze okuziika era tutegeseewo olwendo lw'amazzi olw'akakiiko akuteeseesi okuli chairman waffe yani etandika essomero lya Ubayi eryakakwasa abaana abasukka mu 7 okumala emyaka 13 nga ndi mulago. Era ku Qur'an yonna etambula mu Uganda ne bweru wa Uganda Hajjati alinako omugabo munene, alina contribution nene nnyo gye yanteekamu n'esomesa abaana. Okubeera nga yannambira ensonga eyo yaginnambira nga akyali mulamu nga mulambula era nafuuka omu ku baana ba Hajjati.
mbadde nnyoleddwa nnyo okubanga tebwogedde ku Qur'ani. Ebisigaddewo byonna ebyogeddwako tebirina nnyo mulamwa wabula Qur'ani yeesitudde hajjati. Era nkakasa nti bonna bakutte Qur'ani, abaana be nasomesa n'abali ebweru w'eggwanga kati bw'obalamu omuwendo basooka ne mu 1000 abakakwata Qur'ani ku mutwe. Yensonga lwaki Allah amusitudde. Tusaba Allah amusaasire, tusaba Allah amusaasire. Hajjati teyalina nkwe ate nga hajjati muzaŋŋanda. Taawula wakati wa Kibuli kati nze ndi deputy mufti okuva ku Supreme Council, naye neebaza famire okubanga mukuumye ekiraamo ekyo. Wallahi muba muli azaamaanya, mwali kirozezzaako mpaka Allah lwe yali batujjuludde, kubanga kyali kiraamo kye mu bigambo bye. Neebaza famire mwenna abayimiridde n'amakulu gammwe ne mutuukiriza ekiraamo kya hajjati. Neebaza Ssekakizza kubeera nga ensonga eyo nayo bagibaddemu. Mwenna nsaba Allah abasasule mu museera. Tugenda kusalira mukadde waffe n'ennaku y'amaanyi, naye obuwangazi bwa hajjati tuyinza okulaba nti bwali bungi n'ebutono. Myaka 8 oba 9 tugenda kumusaalira esswala esembayo ensiibula. Ng'esswala eyo teriko kufuna wuzu, esswala eyo n'ebirala bingi nnyo. Naye ekikulu ekirimu nti lwaki tusaalira omugenzi esswala eno? Bwe bazaala omwana bakola ki? Tumwaziinira, si bwe kiri? Kati naffe bwe twaziina dhuhuri ne asuri tuba tulinda ekiseera kyaki eky'okuyimirizaamu esswala. Akaseera akali wakati w'okwaziina n'okukima esswala ke kaseera ke bazaaliramu hajjati n'okutuuka okubeera kati nga tugenda kumusaalira. Tukitegedde? Bamwaziinira ng'azaalibwa, kati awo bonna abadde mu bulamu obw'ensi, kati esswala egenda kuyimirirawo. Kiri ku ggwe, kiri ku nze. Weetereze wakati wo ne Allah, byaba tubiveeko. Takbira ziri 4. Esooka tusoma al-Fatiha, alhamdu tugimalako. Eyokubiri tusaalirako ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam, mbadde njogera neerabira nti erikufuna wuzu. Atalina wuzu agenda afune wuzu. Tetusaalira jeneza nga tetulina wuzu. Nkiddamu, tetusaalira jeneza nga tetulina wuzu. Tugende mufune wuzu abatagirina. Ekyo kibeerawo okusaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Takbira esooka tusoma al-Fatiha. Takbira eyokubiri tusaalirawo ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nga bwe osobodde. Salatu Ibrahim yeesinga obulungi. Takbira eyokusatu tusabira omugenzi edduwa mpanvu ennyimpi, osobola okugamba nti Allahumma ighfir laha warhamha. Kikkirizibwa okugisaba ne mu Luganda nti ayi Allah musonyiwe, ayi Allah musonyiwe, kubanga tumanyi Luwarabu ebiza okubanga lukulumya emimwa. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha bigambo biri byokka, ayi Allah musaasire, ayi Allah mubeerewo. Takbira esembayo eyokuna twesabira ffe abalamu, tugamba nti Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha. Ayi Allah totumme empeero z'okusaalira mukadde waffe ate tetufuna ekigezo ng'amaze okuvaawo. Famire zitera okuyuzikamu nga omuntu omukulu avuddewo. Eyo tuyamba nnyo, etukumaakuma. Wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Tusonyiwe ayi Allah ne mukadde waffe naye omusonyiwe. Stawu.